the person in the presidency of Uganda is a fraudster. This is somebody who robbed us, the Ugandans. Alright, wetuwogerera ssaawa zino eno Deputy President wa His Excellency Robert Kyagulanyi Hazandriga yamaze dda kutuuka mu America mukambwe muko olunaku olwaleero byonna byogedde with evidence. His Excellency Robert Kyagulanyi finally yamusindikidde video series nali nabagamba nti abazungu hazi bamusaba eziraga human rights violation mu Uganda mu biseera by'akalulu 2026-2025 yongera okujjukiza video eno soko jimpeleka like umaze subscribing aho wegate ku mukutu gwe guno. This is a developing story bingi nnyo bikyakuleetera bikwatagana ku eno story nkuleetedde maaso aho n'abaana atolowooza ate batandise kukomyawo emirambo gye giriwa wetulokalire ogenda kubeera nga ogirabirako. Omukulu amanyikiddwa nga Zandriga nga mumanyi she is a prominent woman yasobodde okubeera nga challenginga abazungu nabagamba nti nibeddala mulekera okubeera nga mufandinga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era abazungu ne bakikiriza. Bino byose byakwogera njagala osooka omuwulirize ongambe beddala olowooza Zandriga speech yeeno esobola okukanga abazungu ne balekera okubeera nga bayamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Video yino sooka ogirabireko. The person in the presidency of Uganda is a fraudster. This is somebody who robbed us, the Ugandans, of our voice, of our identity, of our dignity by stealing in broad daylight these elections. Why go ahead and fund him? Yes. Why go ahead and find? Are you not an accomplice? Yes. Are you not an accomplice? So, for me, the US must conclude conclusively and logically not recognize this fraudster in the seat of our president, elected president, that we should not dilly around it. One. Yes. Two, the funding. It's not only about the auditing. Your funding has actually committed these murders because, yes, absolutely. Yes. The gun. Absolutely. Yes. So, why wouldn't you stop for the time being and self-examine, why are we continuing to rob Ugandans of their lives, of their people? Their voice. Because the abductions are still going on in broad daylight. My two sons were brutalized by military men simply because, one, I refused to be bribed, to be bought off, like the current Minister of Constitutional Affairs was bought off. Yeah. Okay? From opposition. When I refused to be bought off, what happened? I was arrested because they had offered for me 5 billion Ugandan shillings. By the way, it is still going on. Right now, they are offering in millions of dollars. Yes, these are our money. So, what is it you are buying from Nina when the health institutions, the education system is totally run down? Women are going to death. Alright, bulijjo mumbuuza gade yalagawa yaliko mu magye ga Uganda prison ate nga nfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi finally tusobodde okubeera nga tumuzuula era ebiyitiriro bye tusobodde okubeera nga tubifuna. Ayina byayogedde ebiri very important naddala ku video ya His Excellency Robert Kyagulanyi gye yakoze olunaku olw'ejjo gye njagala oba kye njagala naawe osobole okubeera nga obyewulirirako ye kennyini nga bye-explaininga tumale tweyongereyo n'eyo omukulu omanyikiddwa nga Ash Bagato mu maaso awo ne ba Frank Ntambi abeeyita aba National Unity Platform. Video yino sooka ogirabireko naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza Haji Haruna walinnya okulongoleddwa gowe nangolo ye n'ebisibu namba ziziri osembyayo 20 wamu ne 52. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobola okumalira ensonga. Kola ku mikisa
egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa Citrani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Okuva okulonda lwe kwaggwa akasiriikiriro keeyongedde okuwoggana. Kansooke mpiseewo obubaka bwa mukama wange. Leero nga 6 Ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obubaka obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi. Tekeraawo nakubasiwinga bukulembeze ku mitendera gyonna tebabamalamu maanyi ne mugamba tukyagala kubeera abakulembeze tulina okukola obukulembeze obupya obwaffe kuviira ddala ku LC1 mutekinge over obukulembeze obwo paka ku level zonna era nga bwe tuze tubagamba dictator nga amaze okugwa tujja kuba ne by election era bino ebifo byonna gye babbye abantu gye batakiriza banansi kwerondera abakulembeze baabwe tujja kuba ne by elections banansi balonde abakulembeze be baagala. For now buli omu akole ekyasobola mu busobozi bwe okumakinga sure nga kaweefube waffe agenda maaso oba okununula eggwanga lyaffe ate nga tugenda dinunula mukama nga ye mubeezi waffe. People power, our power. Obadde okimanyiiko nti Museveni yakulira ekibondo kya Naamu ekirimu ensi nga Iran eri mu kulwanagana n'Abamerika? Ye gwe obadde okimanyiiko nti Amerika ye nannyini kibiina kye bayita RDI oba Renewed Democracy Initiative ekyalonze Kyagulanyi ng'omu ku bazira ba democracy mu nsi yonna? Jjukira Kyagulanyi bamulonze naye nga bakimanyi bulungi nti aliira ku nsiko. Ate ng'oyo amuyigga amuleetera okuliira ku nsiko ye kyeyamaani w'ekibiina ekyavuddemu ensi eyakoze obulumbaganyi kwa Amerika. Bino tebijja gatta mu katwe kaakoze nkubuulira. Abalala munatusonyiwa twabalekamu emabega. Ekijja simu. Alright, ebyo nga mumaze okubeera nga mubiwulira. Oyo nno Mukulu Gadi, he is a professional journalist. Buli kimu omanyi okubeera nga akisengeka bulungi. Abaana baddala bamwagala nnyo engeri gyakola vidiyo ze. Genda kuwumbulira video ofunyamu ekyokuyiga oba nedda. Omukulu amanyikiddwa nga Kasuku wamu ne ttiimu ye. Nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi ennaku zino tebamuli bulungi oluvannyuma lw'okubeera nga batandika okukyaza ba ex-convicts aba His Excellency Robert Kyagulanyi bye yasobola okubeera nga agoba nga bageza okubeera nga batambuza story oba narrative nti ne beddala His Excellency Robert Kyagulanyi yakola nsobi okubeera nga abagoba. Kati wuno Ashback Kato ongambye byaddala guwulira stories za Ashback Kato azikoordinatinga oba nedda. Sooka bulabe naye tolina looleko genda butwalira konze njambu kusindikira bujja kujja konze Amina taata netudde e Kampala kati awo ekisozi batukubba ekifaananyi nakkiriza ne batukubba ekifaananyi kyali kya ku ssimu Major Night ye yakikuba tekyavaamu bulungi naye nga kimala n'okiteekayo oba bwe bakiteekayo kati ne tukomawo bwe twakomawo n'ensooka n'embeerawo mu ddinaayo ngamba ekifaananyi nkite nkyabye oba njira nkyagize olwo nuku tebakyandaba sikyagendayo nange katono nakyesonyiwa n'akasajja ka Bobby Sebo kalina intelligence kakimanya before nga sinakyabya nti obadde wa Museveni oba ni yamugamba naye yene yamugamba oba muko atwali oli awo nga Bobby akubira nali ndi awo nga babyogedde ne ngamba babyogera before even you posting the picture naye kati nga nabo tebayinza kikakasa olwokuba nali sinaba kipostinga kati mpaka omutima bwe gwaguma ne nga nti kati bismillah kijje na breaking internet bamada nzijukira na breaking internet abaana banyiga unfollow ate nga balabe banyiga follow unfollow nengamba nenyumirwa nentabula ekitima amawuli agali kugwe gonna nkugambye kati Museveni bamukwanjuliranga ani bagamba gwe abadde bamumwanjulira ne bamugamba ono gwe tuleese ye gwakubiriwa Bobi Wine ku kiyitibwa social media propaganda yenna yamutambuza buli kimu yakitandika bala muno yayanjula yakola obufaananyi bona ateekako omutwe gw'enkima ne bavuma photoshop onogolaba wattabu nnyo n'okusinga omuntu yenna ewa Bobi Wine tukolo bafufiga bali bavaayo dda baani nenga ne Museveni tawulira ngogwe bamugamba nti ono wa mugaso nnyo ewa Bobi n'okusinga ky'oyinza okulowooza ate ye Museveni taddamu olwo mbu awakana oba akola atya
yego yesiga wabanga yakimugambi kiba kyekyo kuba yali yesiga nnyo balamu mu